Here on Mount Zion, the Lord Almighty will prepare a banquet for all the nations of the world. Era ku lusozi luno Mukama ow'eggye alifumbira amawanga gonna embaga ey'ebyassava. Ebyo ebigambo bya Mukama byewa gospel promoter Blessed Charles bwe yali amuyita okutegeka ekijjulo ky'okusinza omutima gwa taata. Obadde osubanga ekijjulo kino sizoni y'e11 yiino. Tugenda kusinza ekitabangawo ng'ate bwe twebaza Katonda olw'okutuyisa mu kiseera kino eky'ekirwadde kya coronavirus. Essuubi libadde likuweddemu nga tomanyine wakutandikira. Jangu tusinze Mukama omugambe nga bw'olumwa. Tugenda kubeera ku social media live, Facebook, YouTube ne Instagram ku mikutu gya Blessed Charles BGPevents. Likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna byakubawo ku Sunday ngenda kusoma 6 December 2020 okuva ku ssaawa 6 ez'omutuntu okutuuka ku ssaawa 1 y'akawungeezi. Naawe yagala okwegatta ku banquet eno tugenda kubeeraawo ku University Community Fellowship Makerere Kikoni oba kuba essimu noti 7 noti 3 35 6 noti 33. Obuukinga ekifo kyo nga bukyali wambangu agenda okujja teweerabira masikiyo. Abasinza bonna weebali bakulembeddwa mu Robert Ssenyonga, Betty Muwanguzi, Penina Nkwanga, Justin Nabosa, Gabi Ntate, Sara Serumaga, Regan Kabunga, Omusumba Wilson Bugembe, Carol Budrick, Zoe Patra n'abalala bangi. Scientific Online Heart Worship Banquet ewagiddwa Cheche Medical Center, Nansana Elite Junior Academy, Sango Stationers, Act High School Chotera, X Options Boutique, Maggie Fashion. Nekitegekebwa Blessed Gospel Promotions, BGPevents.